So amanya gange nze Dr. Sechanzi Henry ndi musawo era nga ndi concerned citizen ng'olwaleero tuwandiise petition yaffe eno nga twagala president w'eggwanga lino his excellence era nga yakulira amagye kussa ne speaker wa parliament Ssaabalamuzi era nga twagala ne commissioner general wa Uganda Prison Service naye akitegeereko nti twenyamidde olw'embeera ya munnaffe ate nga si bunnaffe lwakuba nti musawo naye munnayuganda munnaffe muntu wa kitiibwa mukulembeze olw'embeera gy'alimu mu prison oba gy'ali mu busibe era nga twandyagadde wabeerewo ekikolebwa kuba singa ekyo tekikolebwa wayinza okubaawoko obulabe oba olusi obutasobola kuzzibwa mabega. So tukkiriziganya wamu mwenna ndowooza mukimanyi nti abasawo tuli bangi ng'ogyeko ffe badoctors wali abapharmacists abakola mu ddagala abasawo b'amannyo ne bannanses ffenna nga twegasse wamu ekiwandiiko kino twakitaddeko omukono era nga tugamba nti kyandibadde kirungi nnyo tukitegeereko nti Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu si nnungi era nga tusaba president akole ekisoboka kyonna okulaba nga Dr. Kizza Besigye ayimbulwa mu kaseera akatali kawala asobole okufuna obujjanjabi bwe yeetaaga kubanga twamulaba ffe abasawo muyinza obutakimanya naye kati tusobola okulaba omuntu omulabira ku feesi n'olaba embeera gy'alimu n'omanya nti ono nno alabika tali bulungi era yeetaaga okuyambibwa. So twakirabye Dr. Besigye okusinziira ku bwabadde alabika ebbanga lyabadde bamuleeta mu court ennaku ezisembyeyo tulaba nga tali bulungi era singa abatafunye bujjanjabi bw'amangu tetumanya mbeera eyinza kuba etya. So tusaba era nga twagala bwe kiba kisoboka Dr. Kizza Besigye ayimbulwe mu kaseera akatali kawala nnyo. Era twakiraba bulungi nti court yawa ruling nesalawo negamba nti nno okutwala abantu nga Dr. Kizza Besigye mwene embeera gye balimu mu kooti y'abannamagye si kirungi era nga kooti yalagira nti nno ayimbulwe naye katugenda mu weeks 2 ekyo tekikolebwa. Ffe nno ng'abasawo kiba kitunyamiza ate era ffe ng'abasawo tulina okukuuma obulamu bw'abantu okulaba nga bali bulungi. Awali amateeka mangi agafuga ffe abasawo ng'akwatagana na byabulamu agamu ku go gava mu World Medical Association aga human rights n'amateeka amalala mangi nti buli muntu alina eddembe okufuna obulamu obulungi. So amateeka gano singa tulaba nga tegaweebwa kitiibwa oba nga gali mu kumenyebwa kitwenyamiza ffe ng'abasawo era nga twagala wabeerewo ekikolebwa okulaba nga embeera teyongera kusajjuka. Waliwo olukiiko oluyitibwa World Medical Association luno lwe lukiiko olugatta abadokita bonna mu nsi yonna era ng'olwasembayo lwaliwo emyaka 12 emabega. Ekyewuunyisa nno eyalukulira baali bamuyita Dr. Margaret Mungerera era nga yali president w'ekibiina ekitwala abasawo mu Uganda. Kibi nnyo nti yatufaako omwoyo gwe tusaba Mukama aguwummuze emirembe naye ng'era abasawo bonna wamu nga beegasse wamu bakkirizaganya ne bagamba nti nno eky'okubonyaabonya abasibe si kituufu era baakivumirira nnyo. Ekyokubeera n'abasibe nga balwadde nga tebafuna bujjanjabi si kituufu era baakivumirira nnyo. Era naffe tukubiriza era tugenda maaso n'okuba omulanga nti nno ebintu bino ebyasalibwawo mu lukiiko luno beeyongere okugobererwa tulabe nga abantu abo naddala abalina obulwadde oba abalwadde makomera basobola okufuna obujjanjabi bwe babwetaaga. Then tusaba abasawo bannaffe abalala bonna bayintaani doctors bapharmacists bonna beegattire wamu tulabe okulaba nga omulanga guno gugezaako okuwulirwa. Tukikkiriza nti nno Dr. Kizza Besigye singa batafunye bujjanjabi bwe yeetaaga mu kano akaseera embeera yinza okweyongera okuba obubi kitutandyagadde. Amateeka nkumuliitu mangi nnyo agogera ku mbeera eno nti singa omuntu abeera nga musibe n'afuna obulwadde alina engeri gy'akwatibwamu ng'ogyeko waliwo n'amateeka malala mangi agatambula n'ekyokuyisa obubi abasibe okubatulugunya. Reports tuziwuliranga bulijjo nti nno oluusi abasibe bayisiddwa bubi naye ng'amateeka nkumuliitu njabbawaako kaagamu ku go. Waliwo eyayitibwa World Medical Association Declaration eno yali Edinburgh yali mu mwaka gw'2000 ng'eyogera ku bya obulwadde buno obutambula tuyitibwa communicable diseases naddala tugambe mbasibe. Newabeerako n'ekiwandiiko ekirala kyali kya Nelson Mandela nzamwena mukimanyiko nti Nelson Mandela naye yasiibwa ebbanga ddene. Ekiwandiiko ekirala kyali era nakyo World Medical Association naye nga kyali kya Tokyo mu Japan. Waliwo n'ekirala ekyali Hamburg Germany n'ekirala ekikwatagana naffe ba physicians. Twegamba ebiwandiiko bingi naye nga byonna bw'ogenda n'obyetegereza bulungi biraga nti nno kiba kikyamu era kiba kibi omuntu abanga alinamu obukosefukosefu tugambe ng'ali mu ddwaliro obutafuna bujjanjabi baba yeetaaga ng'ogyeko ekyo nti ekyokutulugunya abasibe kintu kikyamu ddala. So nga maliriza tusaba President Museveni wamu n'abo bonna be twogeddeko Speaker Ssaabalamuzi batwala amakomera okukitegeera nti nno twenyamidde olw'embeera Dr. Kizza Besigye gy'alimu
era nga okusinziira kwe tumulaba ne reports zetuwulirako oluusi abamu ku ffe tukyalayokko ne tumulabakokko okusinziira ku tulaba nga obulamu bwe bweyongedde okuba mu katyabaga. So tukubiriza gavumenti yatusaba ekibaawo ekikolebwa kyonna kikolerwe okulaba nga afuna obujjanjabi bweyetaaga. Bwe kitakolebwa ekyo tweralikidde nti nno tuyinza okufuna amawulire amabi kyekitandyagadde. Mwebalege mwebalye ddala. Tukimanyi bulungi nti Luzira waliyo abasawo era n'eddwaliro gyeri naye liri ku mutendera gwa Health Center 4. Kati eddwaliro eriri ku mutendera gwa Health Center 4 waliwo obukugu bwe baba tebalina, waliwo amadagala ge baba tebalina, ate nga tulaba nga okusinziira ku mbeera Dr. Kizabese gy'alimu yeetaaga obukugu obusingawokko kuba Health Center 4. Yeetaaga services eziri ku level ya National Referral Hospital nga Mulago oba n'obujjanjabi obusingako kaawo. So tulaba nga waali buno obudde tasobola kufuna kye yeetaaga era nga tusaba ateebwe ng'obudde bukyali bw'amangu asobole okufuna obujjanjabi buno bwe yeetaaga obumujjaamu n'ekitiibwa kye ng'omuntu. And so on, midwife, the pharmacist, nurse, it's beyond doctors. Because we are concerned if our senior doctor can be treated that way. Someone who treated everybody, including the Abayekera. Yeah? NRA that time, they were Abayekera. He treated them very well. Okay? In fact, he treated the president. I hear he was a very good doctor of the president. I even hear he saved his life and many others. General Eli Tumwina here is the one who could have worked on his injury, you know, the eye and so on. This is Dr. Besigye who saved many of those, General Saleh and so on. Please, he should be released to access medical care. This is all our prayer. And what are the next steps? We are moving forward to seek appointments with His Excellency the President, okay? The leaders of all these groups, nurses, midwives, and so on. We will seek the President's attention, the State House, because he's the commander-in-chief and the key. He has the key to cause things to move. When we went to Luzira, they have technical challenges. They cannot release Dr. Besigye because they are waiting for some papers. We will also visit the Right Honorable Speaker, Parliament of Uganda, who is also, by the way, a former colleague of Dr. Besigye. Dr. Besigye mentored her from FDC. Now she's very big and she should use that power as a speaker to cause something good for Dr. Besigye, her mentor, and the Chief Justice to follow up with a gap. There was a gap with the ruling where they didn't give release orders. Perhaps this is what they can correct as the Chief Justice to maybe, you know, in the lower court to give a ruling. We urge, we will also visit Dr. Besigye officially to urge the Commissioner General to allow for his treatment. So those are our next steps. Thank you.